omubaka Medard Lubega Sseggona olunaku olwali avuddemu omwasi alangiridde nga bw'agenda okwesimbawo bwa Namunigina oluvannyuma lw'ekibiina kye ekya National Unity Platform obutamuwa kaada oba tikiti okwesimbawo mu kisanja ekijja. Ogerako eri kiteereddwako nga bwe sibagabira ku ssente. Abooluganda oli agambye essibo kyayo. Ndowooza ngenda kutandika okuyita n'akabiriiti. Abamu mba njagala okubookya ngenda okulaba nga mweyokyezadde emimwa. Kaakati omutusanga yeeyokeza ng'eriiso ddene nga limyufu nga mukambwekambwe naye ng'ebintu ebimu tabiziga. Oluvannyuma lw'ekibiina ekiri ku ludda oluvuganya ne gavumenti ekya National Unity Platform okufulumya abantu abagenda okukikwatira bendera ku kifo ky'omubaka wa Parliament, ekifo eky'omubaka owa Busiro East mu lukiiko olukulu olw'eggwanga ekibaddemu omubaka Medard Lubega Sseggona. Kaadi yaweereddwa Mathias. Mu mbeera eyo olunaku olwaleero omubaka Sseggona ayisa abawagizi be okubeebuuzaako ku kikyazzaako ng'omukolo guno agutadde mu maka ge e Buddo mu Kyengera Town Council. Omukolo guno gwetabiddwako bakansala abaweereddwa kaadi eya NUP kw'ossa n'abo abataafunye kaadi eno era ne bamusaba okujja okwesimbawo ku bwa Namunigina. Nzize kusaba omubaka Medard Lubega Sseggona akali amaggwa okulabikira ku ballot paper ebisigadde tunaabibanyonnyoleranga mu buwayiro. Bano bagamba nti ekibiina kya NUP tekyakoze mazima na bwenkanya bwe bagenze mu maaso okumma omuntu bw'ati kaadi yaabwe. Ejjenkya n'oŋŋamba nti owanyise Medard ompeemu bakimbuyege basebo ne bannyabonzi oba ontumye ekintu kinene era sobola kuseesetuka. Nti aluddewo nnyo okulembera ng'ate walese muwanga kivumbi. Does that make sense? Nti aluddewo n'abantu n'omulala mumunzijukiza mbadde mwerabidde Nambooze nti Sseggona omufulumya nti ate ye Nambooze akoze eki? Does that make sense? Era osobola okugamba nti kwebe kuwasinzidde n'omufulumya. Waliwo nsonga ndala mu NUP mulimu ensonga ya kukuliriza lukwano. Omubaka Sseggona mu kwogerako eri abawagizi be asoose kubategeeza ebintu by'azaakola mu kibiina kino ekya National Unity Platform. Nali simanyi nti amaka gange nga waddeyo okukola omulimu omulungi omuntu agafudde scene of crime kwasolooleza ssente eri abo abeegwanyiza okufuna kaadi z'obwakansala. Ebbanga bwe lize liyita nzize mpulira n'entegeera bingi naye era ng'omukulembeze nakola ogw'okubudaabuda. Waliwo abakulembeze betubeera nabo ng'ekyamazima omuntu omu yabba n'ennyina ku mugongo. Ku lukuŋŋaana nga luno n'owaayo ssente zigule soda nga nsi eraba omuntu n'azeevubika naye n'akala amaaso. Bino byenjogera si byange, si bya bukyayi. Ng'omukulembeze byonna nabimira. Lwaki? Kubanga namanya nti abakulembeze baba n'emmezi. Balera, bayamba, basonyiwa, bayigiriza ne bagenda mu maaso. Manyi bingi ebimu bya buntu naye ng'ekikula ky'omutegeevu ebimu sijja byogera wano olwaleero. Agamba nti oluvannyuma lw'okulaajana kw'abawagizi be asazeewo okukomawo okuvuganya ku kifo kino eky'omubaka owa Busiro East wadde nga NUP yamumye kaadi. Mumpise nti muzze kumpa biragiro. Ekigendererwa kyange n'ekyammwe byawukanye. Be nayise bampa amagezi ate bo basazeewo okumpa biragiro. Mubaddemu ne kojjange agambye kojjamale agambye nti sazze wano kukusaba nzize kukulagira. Tujja kukituukako obanga nzikiriza obanga nfuuse ng'abaaluno nenkujeemera nnyabo anzaala ggwe. Byachambadde Lawrence, Salt TV, Omunnyo. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.